kazi yagule nyingi simanyi lwaki Kyagulanyi wagenda muzikiti abala banyiga mukulu Kyagulanyi lwaki mumutadde mu layini y'omumaaso muswala akiguddeko President Bobi Wine abasiraamu batabukidde abawalimu ababadde awo yasalidde nga bagamba muyinza mutya okumuwa ekifo ky'omu maaso. Njagala osooka owulirizemu era nsabaga omusiraamu n'atali owulira bulungi nnyo bwala okulayikinga Bobi Wine golooza kyabadde kituufu okumutuuza mu maaso olw'ensonga nti abantu bali mu kubanga batabuse abasiraamu ab'enjawulo kati n'abamu ku basiraamu bagamba nti tewali wekigaanira era nange nzikiziganyiza nabo nti Bobi Wine ebyaddala si muntu wa bulijjo toyinza kumutuuza mabega oba toyinza kumutuuza mu bifo oboolyawo eby'abantu bya bulijjo takyali wa bulijjo wabula nsaba owuliremu ono Apto Boss alina ne bwino okuviira ddala mu kitabo ekitukuvu era nga naye akakasa nti ekyabaddewo abo abali mu nga Sheikh Kiti bategeera obusiraamu n'okusinga bamukufe wabula sooka owuliremu ekituufu ddala kyabadde kituufu Bobi Wine omutuuza mu maaso bali abagamba ave mu muzikiti nabo goyinza kubagamba kya mu comment section subscribing ensonga n'onkulu nnyo ebyeddiini obimanyi ndabiba kimbuyege abawalampa abawalimu baffe mbusimanyi Bobi Wine mumuleeta mutya ku Idi najja n'atuula mu layini simanyi atudde mu layini esooka yanoonya ku masigidi biki mukwano mu administration ya Katonda otuula ku department ki eyokuwa obuyinza mbw abantu waliwo abantu abatalina kujja mu mizikiti oba oli bw'abazze mu muzikiti talina kuba wano department ki gy'otuulako eragira ebyo gwebaga ebintu by'obusiraamu byakuwuliranga bya feeling ebigambo by'obusiraamu kiraman katibin bigambo biri mu buwandiike genda mu suratul mumtahina bw'oba osobola okusoma aya ya 8 wekitibwa Allah tugamba nti la yanhakum Allahu anil ladhina lam yuqatilukum fi ddin wa lam yukhrijukum min diyarikum wekitibwa Allah tatugaananga kukolagana naabo batali basiraamu ebbanga lye bamala nga tebatulwanyisizza kutujja ku busiraamu na kutugobaganya kutujja mu mayumba gaffe. Mr. Kyagulanyi ani amuwadde layini y'omu maaso mu muzikiti bannaaye layini y'omu maaso mu busiraamu layini nkulu nnyo omuntu ayimirira mu layini y'omu maaso mu swala mu muzikiti abasooka ku layini esooka ovudde ku imaamu layini eddako eyo olina okuba nga ofunye bulungi wuzu olina okuba nga wanaabye bulungi janaba olina okuba nga bye basoma obitegeera in case imaamu alina kyeyerabidde nga alina aya gy'asoma ng'ogenda kumujjukiza eyo layini nkulu nnyo mu busiraamu abayimirira ku layini eyo olina okuba nga oli mumanyi nga watoola shahada ng'oli mukkiriza ng'oli mumanyi naye mukulu Kyagulanyi lwaki mumutadde ku layini y'omu maaso nga ebyo byonna byemmenye talina kyayinako na kimu obusiraamu mwagala kubukola ki bannaaye wakiri mwali mutadde mu layini y'omu makkati layini ey'okusatu tekyandibadde na buzibu kuba tumwaniza sigamba nti tumugoba mu muzikiti nedda tetulina muntu gwe tugoba mu muzikiti naye layini y'omu maaso eyo nkulu nnyo abasiraamu mukimanyi bulungi ne wa mukulembeze wa ggwanga najja nga omuzikiti gujjudde atuula wasemba tebasobola kumubuusa bantu ajje nga abuukabuuka abantu ti olw'okuba mukulembeze atule mu maaso no wajja leeti atula asalira wasemba era atula wasemba mu busiraamu tetutiitibya abantu busimanyi olina erinnya bakuyisawo buyisa mu busiraamu si bwe kiri kati kyenjagala okumanya mukulu Kyagulanyi lwaki mwamubuusiza abantu bonna Fulufiga alina kayogedde kakulu nnyo wabula akkiriza nsooke nkujjukize abajjuli Potential Organic Products bano nno baleese ekipya balina ekyogo eky'emikisa nkiddamu ekyogo kya mikisa kyekyo kyolaba awo akkiriza byonna byokola weetaagamu omukisa ate nga bano abakulu batabula eddagala balitabula okuva mu butonde ate basobola okuba nga obulya buli munnayuganda ate ofuna obulamu obulungi olwaleero njagala okuziga olaba balina products nnyingi nnyo ate n'ebyomu kisenge my goodness toyina kyogenda kubabanja okujjako ng'omaze ogenda gye bali kati sooka bakubireko ne ku TikTok kwe bali basangibwa ku Salama Road kumpi nnyo ate buli kimu kisobola kuba nga kitambulira ddala bulungi beba Juli Potential Organic Products binyonyo bye bakola wona bakubirako ojja kumanya ebisingawo. That's life. Ne President Museveni yagenda nga mixing nsaba. Baba wadde basala abo leero nagenda. Agenda asale n'abantu be besisinkanye ne Kiti. Ona ayogera ebisongo vayogeza Kabampani. Leero basalidde wamu naye mulungi gwabo gwasoso okweraba. Kiti Kabampani oba nakomyawo oyagala Museveni akwe sente.
anyway basadde Kyagulanyi ndaba nga abantu bawunzika ye atali waggulu mikono gikakkirira singa mamutadde ku line y'emabega mpozi principal mwani mgaye n'atulanga jjajja mwami n'agolola amagulu neera atwayinzeeko Katonda buli wamu atuddamu Katonda twanukirira buli wantu Katonda w'abasiraamu w'abakatuliki w'abakristaayo w'abalokoleyo Katonda adda buli muntu awo Kyagulanyi era gundi rizike yagifunye yasinza abataasadde lwa ddiini yaffe tatugana nkokolagana nabo kati gwe jeri bugundi si musiraamu lwaki ate ebbanga lyamalanga takulwanyisizza kukugobaganya lwa ddiini yo nakugobaganya mu bitundu bya mu mawanga gammwe mayumba gammwe lwa ddiini obusiraamu tebutugana nkokolagana n'abantu abo gwe gwani agoba omuntu mu nyumba ya Allah fa inal masajida lillah ezo masjidi nyumba za Allah gwe jembo simanyi ogoba mu omuntu gwengani mbwe ekibaleta muneno bya bufuzi okakase ekyamulese mu bya bufuzi bwobanga tosobola kusoma Qur'an genda osome mu byafaayo sahabe yajja ko omusajja omutwe nga bali mu lutalo bava mu lutalo badda batandika okunyumya ku highlights ku byali mu lutalo agamba omusajja namutunuzzaamu nti ekitala nga ngenda mujja ko omutwe mwaba batakkiriza busiraamu nakkiriza naga nti nzikiriza Allah ne mujja ko omutwe bigwa mbaka sallallahu alayhi wa sallam amatu amugamba wakoze kyaki ekyo omusajja okumujja ko omutwe nga yabadde akkiriza obusiraamu n'agamba ono yabadde akyogera lwakutya nti nabadde mugalulidde nga ngenda mujja ko omutwe kwe kukyogera nti akkiriza Allah baka sallallahu alayhi wa sallam amubuuza wamuyuzizza ekifuba wamwabuluza ekifuba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abdul omusomi w'edduwa nkola ku nsonga ez'enjawulo emirimu nga gikutataganyeko ebyenfuna byo nga bidobonkanye n'oba oli bweru wa ggwanga emirimu gyakucankalanako jangu tusomere ku dduwa okubadda nedda edduwa zaabaawo tewazisomebwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko ekisingakanyaga nina ekyoto kyensobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano nofuna omukisa ogwo nawe nosomerwa ku dduwa nakuteddeko n'akabaana Allah ajja kukusaasira ajja kukwanukula kuba ku nnamba yange y'essimu 0752 44 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka nsobole okukuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bano kakasanti yabadde abyogera lwakutya kumujjako omutwe tiyadde tabitegeeza. Kati gwagamba nti ekimuleeta awo bya bufuzi wamuyuzizza ekifuba nola nti ekifuba kya Bobi Wine tekizze wano lwa busiraamu kizze wano lwa bya bufuzi. Muve ku bantu ate mudde musoma obusiraamu bubanga gw'obyogera ng'obyogeranga musiraamu ddayo weetegereze temujja na irimu ya ku bubalaza eyo gye musobedde ku bubalaza mujje mutandika okugimuyisa wano. La takafu ma laysa bihi ilmi tosamwasamwa na byotategeera. Busiraamu si bwe butyo bwe buli. Islam tetubola abantu banayingira batyo obusiramu nga tububagobaganya kajabere wawulirize ebigambo by'owekitibwa Allah subhanahu wa ta'ala osanga ebyo ebigambo byawulidde binafuuka na ate nga si yasoosewo ku makya nemuteeka ku layini y'omu maaso nga ne imaamu byasoma tabimanyi mazima teyatoola shahada teyafunye wuzu abasiraamu bagala kukola ky'obusiraamu bannaye Annaye